Mantino Berango subscribing, liking, Hatoberinga or sharing. Muzada Megatron is my name. Eranga also quite antimutambula for each and every time. Nemubanga Mokumira Kumukutu, Uga Megatron, Obango subscribing and no liking, Atenobanga or sharing. But to be the Koyo Najamuli, Jimse Beranga, Amuturaba, Nakorwalero, Atunda Beranga Togera Kunsonga, Ninji Nyon, Dine Frank and Ntambi, the Juggernaut, Tugunda Beranga Togera Kunsonga, Ziri Mugwanga, Stambula Mugwanga, Ria Uganda, and Songa Tamblenyo, and Songa ya Zahara Toto, nalabyao tashahabi bamututte nenda bakao ne Zubedda byantalo betwala ate tugenda beranga tugenda confederation yene ensonga z'okwepiica Mbwedi Kenzo yefudde ekizibu gundi agabamo Lydia Jasmine Karo Nantongo na Chris Banina n'abalala bangi ate nsonga endala gye tugenda beranga twogerako y'ensonga ya n'amafino kubeera agamba nti akoyo kubeera nti awa abantu obuyambi ne bava ne bamugamba bw'oyambye bo baliwa Terigo waliyo yambe gotwala bakaguze poloti obazimbye kaino bayina business wano abana ne bamutwala nnyo so tuli ne Frank Ntambi the Juggernaut buza ku bantu abali ku Megatron. Yes, abali ku Megatron namanya Frank Ntambi Wayne Balkeza the youngest East African professor the Juggernaut the renegade the encyclopedia the connoisseur mukwano gwa Jenkins Mukasa Jenkins zo ampaize bitubitirivu na wacha kuba jjo buli wabe ate musajjawo nnyo naye nga womanyi abaluganda tubeera bita tukonagana tutwatika awo kati ndi n'omuntu omutuufu ku nsonga ezitambula mu ggwanga erya Uganda katusooke ku nsonga okusookera ddala tunagenda mu maaso tulina okutegeeza abannayuganda bonna abawagira omuziki gwa Uganda ennaku z'omwezi 26 Desemba tugenda kiwaatule bebe nalabye ali eniskini ataddeyo bagise tondeka ekiwaatule waliwo ekigambo kya themu gyataddeyo tonkangakanga manyi yakoogera Museveni President Museveni kati bagita tondeka ekiwaatule tonkangakanga tontiisatiisa so ennaku z'omwezi 26 Desemba nga we kiri nti tiza culture bebekula kitumanyiziza kuva loza 2:5 ene wedde tewaliyo naliyo eyo wadde kyalese ewedde nzo okusuwa tondeka ekiwaatule yakuba nali ne musajja waffe Nuruddin awo abayimbi bonna aba Uganda wiki wedde nakola agenda kuddamu atuleetere ku muwala we ono yafulaatinga luli simanyi byagaana byagaana naye omusajja oyo simanyi okitegeera emyaka egyo emito biyati amaloboozi olumu gakola with progression n'emyaka okusinziira ku myaka gye temutegeera bulungi music naye abayimbi ba Uganda bonna bagenda kubeerawo okitegeera so waliwo ne surprise acts sawa zino ali London namulabye ne zo luli abadde America nga shootinga videos yemu yagituwadde kalateyo gyali ali mu kubeera nga agattagatta ezimu ku acts ezigenda okujja tewewunya nga tufunyeyo surprise y'omuyimbi ow'amaanyi kutondeka ekifatu nga 26 naye musajja wambuyingira nnyo ono simanya ani ono waliwo muvubuka ono simabbole ayingira nnyo musajjawo mu video nungi simanya bogasi biki nengamba itulagawa Ntambi wanalaba ebintu bino analowooza freedom of speak enkuba tegenda kutawanya nze mbale nga twandize oba wali kugondi ku shade sikyo agaje ano yewe namukuba naavaawo ate kati ffe tulina obuzibu kakati tutandika andi ndaba obutonya anyway Medi tuli weewo kuba ndaba enkuba ekaaye tugende Medi abadde yesigiriza enkuba bana Medi kwali ku kamera omwana we w'amaanyi w'amaanyi so Frank kabaka ate ayina empisa lwakuba ayina effujjo tumuleetako ssagaliko nnyo kati nange siyina mpisa abadde naagireeseeko effujjo the Juggernaut tutandikire ku nsonga ndowooza ya Zubedda byantalo otalo luno obadde olulaba omwana ayimirira ku TV awo n'agenda agamba munembwe ateeka kasasiro n'essaani n'omwana oyo Zahara naye yalimbamu tusagamba muno mwoteeka ebintu bwebityo ku mutu tutandikira ninda gombuza Olutalo oluliwo
abasinga bagamba lutandikira ddala ku bato ya Shiba ne Sindi kati olutalo gye luli wa Tasha Habi omukulu asemba yagamba mbu omukulu Ibrahim Mukasa yamuguliranga bagundi yamufuniranga abasajja kati tusooke tulutandikire eno otalo naali asinga olufunamu sokera ddala gyebuva ne gyebulaga abakyala nga banyigaganye kizibu okuba stopinga nze kenyini nakwata essimu nenkubira Zubedda I think twalina press conference ku Monday ey'omuzannyo gwe era nsaba abantu bagenda bamwagire ku lunaku olw'omukaaga namukwakula nembeera ku pano bali baleseko mu Nigeria bamuyita Ken Erics abamawulire bamuti tebategeera bulungi kubuuza mu Luzungu ani yali gundi yali Mako yali Wako yali MC Wako yono wekiwalaata oli amanya agambuzabuza Wako Mako gwe bagoba era yabadde bubi nnyo musajjawo kati Mako ate n'omulala yani wasanyuka Wako ate omulala Mako gwe bagoba ngambe yadda ku kifo kya Keisiano gundi Makona Makona yono omumpi ennyo bamutegeere yali akulira ku biti mumpi muwanvu oyo Makona kakati netuba ne Brian Wako bangaye bamujje ku macha kati ali waggulu kati muba muli mu bbaala basajja battu naye sho yali emulemi namulabaawo byange ng'akyazizaawo nga bintu byayogera sibitegeera musajja wange nange naye anti njogera mazima kakati bamuziza waggulu ali eyo ani yali gundi yali Mako noyogera oluzungu katono obadde naye wali obijjayo byaki ebyo nibangamba kijja kumala ekyali kijja kumala wali okisusizzaamu kati ku pano redi mulesa omuntu owekitiibwa ngaoyo bayirayigayo ewaabwe w'amaanyi ne continent w'amaanyi kati kyalibadde kya buswavu nnyo okubeera ku pano nga tewaliwo muntu ayinza mu challenginga on behalf not challenging nti kuwakana oba ki but okujjayo okumuteeka mu conversation nabeera nga ali free because nfunye omukisa nze ng'omuntu nti omulimu guno gwenkola nguwanya ekitiibwa nti buli ssaawa neeyongerako okumanya mbeera mu kunoonyereza mbeera mu kutaganjula ezimu ku industries ezindi ku fingertips eyi Nigeria eya film neya music zindi ku fingertips ndowooza manyi Nigerian film industry n'okusinga balirawana baffe Kenya banda Tanzania okitegeera so nali mumanyi industry ngimanyi so dialogue oyo yali nnungi nnyo nga awulira someone from Uganda ategeera industry ye waabwe ategeera nga naye omuntu oba nambulyako ne movie gye yazanya gye bali bagitadde illiterate nembulya ne character gye yazannyamu ne be yazannya nabo nagamba wow okitegeera eyamuleeta ye yali abimanyi nnyo ebimukwatako Zubedda yali tabimanyi nembadde gamba naye yayalinga omuntu omutuufu Zubedda sister wange mwagala nnyo naye kati gundi eno n'agikola bulungi kati ndi analyst kale oluta luno kati mbadde gamba twali tumaze press conference ekyaddala Sanyuka TV yajja yamukubira essimu ondadde Sanyuka yine ekintu kyeintroducing tukwagala okulaga live events kati Sanyuka bali programming ennyo mu entertainment okusinga NBS nebeera ku current affairs okitegeera kati wabawo kyonna kyonna ekintu nga kirimo entertainment gundi Sanyuka yagala nnyo ekiragala kitegeera kati yamukubira ssaawa nga 3 n'emusaba si yagisaba n'emusaba yambeera ndi awo nga sister wange omulala Helen Mentor azze ne Makona bazze era omukulu ne baguteekayo live ekitegeera baguteekayo live Mentor sister in Christ mwana oyo gundi wange nno gye yasomera fenna tuli awo sinze ababa nanze yabayingiza Musaafi gwayingiriza amawulire nongamba Ddumba Sulaiman Ddumba kati Ddumba agezayogere Ddumba musajja mukulu naye namuyamba nnyo katuba tuli awo yesebo ku Anikat saa 2 nga bayita story nga omanyi segments nga bamaze okuba live eri abaddeyo bulungi nange nefuna omukisa nti nengenda kusanyuka ku mpewo za gye baali bagganyi gye baali baŋŋaana okitegeera but by coincidence nga tewali kyakukola nalabikirako
mwana yakoze obuvuyo kusanyuka oyo omwana oyo kafuku akoze nnyo obuvuyo abana okuvaayo ne bagamba kafuku akoze obuvuyo mako okuvaayo n'abanga ene tujja bigenda mwedda ojja noonya mako omubuzi nabadde naye ku nsonga zaago za federation yakubye akati munnaye tuba tuli awo nga Zahara akuba omwana story bagintroducinze oyo si asiba ebitambaala ebise ebitambaala biseki ebisaaniiko babizina kana kamanyira ako tugamba bannaye omuntu gwalumbya amumanyi amusobola tuyingira olunaku olwokubiri yo olwokubiri lwatuuka kiro kyennyini kya Mande nekamuleetera Mayanja n'ateeka ku Facebook ye neŋŋamba bano olujja kutunyumira tuyingira olunaku olwokubiri oli naye kati nobawo exchanges ezo of words ku mitimbagano kati fe abalabira ebbali netugamba tukoze tutya nenkubira Zubedda essimu ku lwokubiri fa ku ssimu banoonya points emboozi ejja flowing njagivuga kale akati mwana wattu okubira Zubedda essimu nemugamba Zubedda kyobonyambako kiri ekyo leka tusooke tukole show eggwe mu Lutalo you'll pick up on it later okitegeera because kiyinza okuwa abantu impression nti oli mu kugezaako okuteekawo kabadi osikireko abantu show ye tebadde okoze build up yo ebadde ennungi ennyo to the show act goleso omunigeria wuuyo okitegeera so this one might divert you and other people naye ebyentalo osobola okuterekanga eggulu kati fa bagoberera ebyemipiira omubawo kona eggulu lyammwe nga kati Crystal Palace ku Selhurst Park tujja kuzannya kumbe eggulu liyinza okugaga ne bakubirayo mba nakabiisa mukama ngenda okudda kusinga yakoze dda interviews yawadde dda Zahara ngamba kati anashaatekayo kyange okitegeera kanduleke nebeeretera omufield marshal Zahara Toto we yeeyita ono Zubedda byantalo which means luba Lutalo lwa World War eyokusatu World War 3 ekisookera ddala ebigambo Zahara byakozesa ku mpewo tebyali appropriate era wetuviirayo netukoshoninga UCC yamuyise dda twagala ku acting waliwo ebintu ebimu nga wekikoleddwa wekirina okumusango gulina okuwulirwa olina okukwera ensala nga kiri evident kibeera nga kyoza kunnimba muno omuntu asobola okujja neyambulira ku TV UCC nga mulina mala giwandiikira ate naye eyita ateebuuze okitegeera bateekawo already minimum broadcasting standards tulina okubeera nga tugoberera ene breach of it kiba kyeragirawo okitegeera kati UCC yebakira ku mulimu kati fe obulumi bwaffe tebuli ku Zahara Toto buli ku UCC for example kuba Zahara togenda kumukyusa okitegeera ebigambo byayogera badde nga ajja abikozesa ebiri hash ku mpewo nenga UCC ekoze eki yebase ne UCC inamu abaana n'ebyana kati next media is a darling eri UCC omukyala Sewankambo okitegeera naye tugenda kukkiriza mulimu gwaffe kufa fabamu guno mulimu gw'amawulire gwe tupractice nze gwe tuliddeko gwe tulyako gwe gutuyamba okufuna ssente na buli kimu media and arts okitegeera abamu kuffe teribadde bbula mirimu ne tujja mu arts ne media teribadde bbula mirimu tubisomye tubimanyi kati UCC kino ekiseera ebiringa etandika okulaga nti eruma amanyi otherwise bagenda kusettinga president embi abantu bagambe lulinga temwamukola kola kino munya kufa ate kigendo kubeera nga kijja affectinga natuzeeyo ku Zahara Toto Zahara Toto yali mutuufu okubeera nga zaayo naye platform kweyayisiza nti TV sometimes nobeera olina personal grudge eri omuntu omanya wooli nti waliwo ebikugaidinga okitegeera wena ethics and integrity kubanga ogulerera otherwise ogenda kweteeka mu fix ne station okiteeke mu fix ne producer omuteke mu fix nti twakamala emyaka ndowooza ebiri kati genda kukulaga obunafuusi wa UCC last year oba 2021 yavaayo negamba show za entertainment zino zijjudde ebintu wamanga n'ebinokolayo era nezigamba ezishiftinze okuva ku prime time nezikasuka nezambuka omukaaga tuba tuli awo bazikomyewo kunya kati njagala batubuulire basinzira ku kyokuzikomyawo awo nga essaawa zino bye baali balwanisa okuziteeka eri bikomyewo ssaawa zino emmere ya leero okitegeera isisaawo tusobola okubeera nga tugifautingira Zahara Toto claim ye egamba Zubedda
abadde nga muyinga. True, wembadde ngenda okubuuliza. Yes, ono yakoze ensobi nabanga muvumira kuki ku TV. Naye before nga tannamuvuma Zubedda abadde alumba omwana. Zubedda yaŋŋamba ate nange kyembadde mmanyi unless nga waliwo footage omulala gwe tuyinza okulaba. Waliwo video interview yafuluma nga waliwo omwana omuwala oyo yayita nnyo nga omanyi bino bya industry n'ogamba nga ffe nga mu industry tuyinza okugamba nti mami Mariam ono omuwala yesiba akakaaya oba naye yali yeesibye yavaayo n'agamba nti yateekayo okusaba ku omulimu ku next media Zahara n'akola kinga n'amukuba ekikono omwana n'ayogerera ebigambo bitirivu nnyo eri Zahara which was very wrong because Zahara si yakola si yagaba emirimu omwana n'atandika n'okunonooza oli byakola ebirala nti abisuule nabo bafune chance si ekitabo kikola it was very wrong so I think Zubedda ayinza okuba yakolamu adlibs ezimu and mere fact nti no yogwe bamanyiko oli tebamumanyi ono gwe mba mwataki nga afuna impression nti go kirimu emirundi 210 okimiridde wakati okitegeera kati oli abajja taking offense Zahara Toto she took offense because of ekyo ekyaliwo era nakimanya mbuno Zubedda yakikola ki yateromane alokulaba tunagabana nze yange bajiŋŋaanya waliwo nkibira yateromane ne bagamba mbu okwewola bakaleeta nnyo naye nze tebakyakandeetera seewola afudde you have received the dash from Kenny Luchamus nekandabe jakunkuba olusozi naye kati zino sente olabaze bansindikidde sinagwenzi banja kiraka wrong message kati nyogena nenzijjayo ng'obudde buki abantu basiima emirimu gy'okola abantu basiima omumanyi mu producer Kenny Luchamus atali politician nzinga yanzu yansiimako yakuwadde muyisaamu abantu ne mubasiima kati kabansiimire ddala kwa show ngira kuba shenkwafu so Zahara Toto ebyaddala n'obeera gwe omuntu nga alina kyakogeddeko ekyakituufu ng'omuntu you get emotional n'onyiiga Zahara kyeyakola kinayagala yatereka olutalo kyebayita eggulu lye nagambye natereka eggulu lye omukulu waaligira amuyingire ate tekasonyiwa ziba teziri busa nga Zubedda ekikaya akikola ki akyambadde yali akyambaddeko olwo abadde aludde ebbanga nga abyambala neŋŋamba oli yali neera akireese ku mukolo neera of course kati nze naliwo tewali buzibu nakakaya ka Zubedda yali afaanana bulungi nnyo jebuke fashions okusinziira ku oba yakimusiba bubi ye n'akijjayo n'akikyusa jimbo nkitasobola kusiba bikaayo ebyo tekisoboka kati kazahara kagamba era ne kavaayo n'ekifaananyi ne keekuba nga keekoze katya kamulagayo basiba kakati ziba teziri busa kazahara ziba teziri nze kati kasita Shamimu yaddamu n'alumba ntegeera kati bano emanyi ensonga z'abakazi ebyaddala entalo z'abakazi nze kati nzimanyi teziggwa tezisobola kuggwa era kati ffe nali bakotata nali Luganda proverb omanyi kubulirira omuntu nga tasobola kuwulira nantabulira asaabala gwa bomba nali siyansano ku mazzi kugamba Zubedda nti Zahara mwesonyiwe kyali tekisoboka ku bakazi beetwala ne kayite kasirika kati ka Zahara station nesoka nekawumuzamu tekakyakola UCC kasaleese petition kyogamba Zahara bamuyimmuza ku mulimu bamuyimiriza nti suspension no nga womanyi kati olutalo kasalubeerawo sometime bagamba asokotekamu ka break olwane era ndooza show ya ezinebbiri ezisembyeyo show ya Tuesday saamulabyeko show ya Wednesday saagirabye I don't know why abaddeko okitegeera nti akakana alwane era omulaba yonna gyali ku Snapchat ze zaani so kati saawa eno nga bw'ogambye mbu Zahara UCC erina okuyingiramu kakati ate tashahabi okusinziira eri naye n'atwaliza Zahara lwaki naye tebamukwatamu anti tashahabi yete yavumye tashahabi mushoyi aluyingiriramu of course asobola okuluyingiramu nga media practitioner eyalabye ekyabadde kigenda obubi ewooli nga alina okyogerako because she's manyi mukama wabakwadde platform sometimes by default of opinion leader so obeera opinionated ku ebiseera ebisinga so yabadde alaga obutali bumativu bwe kyabadde kituufu okitegeera naye mukubeera ekituufu omanya naawe kata toguddewo olutalo olujja olulala olugenda okuwereekereza wakalabe kye kamukoze nalabye kamukubi
basindise endala tunakola bagange yabadde asindise meka habo mouthwash nteerako wano gundi nguleyo kadde anti anteereko wano mugambe nange anteereko assalamu alaikum sebo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gamba chi haji oli live ku Megatron mukama wange twali tuli live ku mpewo sebo mbadde nsaba obuzo kubawuliriza abaffe aba Megatron. Layo nasa haji tofayo lala inshallah na isa onsonye kamera sizagala tewali kamera tebagenda laba kifaananyi naye just okusiima byokoledde banna Uganda nana haboma Megatron tujajifuna kye tujiwayo tujisime busimi uno musajja wo moze uno sagala sagalira ddala kale tujja kuddamu muganda wange ngenda kukubiranga maliriza sho yenka yenda message njirabi. Amina sir. Mugagga wange tayagala kamera. Abantu gati bagala kamera no mulimu abagala kamera. Ontayagala kamera. Ira haji ononsonyiwa nimbale nokukwata mu show wakati tugende maaso. Ngenda kukubirako haji. So Tashabi, she was morally right okugera kiyalabi ekitabadde kituufu. Naye ne yerabira nti aguddewo olugi fwana attack endala kuba Zahara Toto ina fan base ye. Yes. Shamimu ayina kati Zahara Habi ali mu kulwanirako Shamimu Lutalo. Lutalo luno kati Shamimu mulaba ye wabeera excused n'aluvaamu na yasembedde no yagenze maaso ne show ye era tabiri munnyo saawe kati bano ne beetwala ate mu kwetwala ne Tashabi naye ndowooza ayinako era nga yadda nnyonnyola ensonga za Zahara yazzanga aboogerako ojjukira ku bya Nabatanzi ne Lwasa engeri anikati gye yakuba ennyo Nabatanzi okitegeera kati kyabayisa bubi ng'abakozi ba BBS ne bakwano ba Nabatanzi kati mubamu ku boyani Tashabi. I think according campaign yo kugundi yangu nansonyo okuyingira kuba nalese gwa abakola ki atanye ensonga Tashabi yakoze mwenso byadda alinda kanone kamuyingira kuba kati saawe eno kali waggulu mizani eringa yambizi teyenkana nkana kuba kati gongamba mbu olwanira kani Nabatanzi kiri kyongambye nti wakubira Zubedda simu n'agaana okugusa naye ono yo omumanye engeri naye kati ono ye Nabatanzi bw'oli omulabyeko mu lutalo na lumu era na bino byonna tajja ayogera kati Tashabi ovaayo otya mbu olwanira ono lutalo wafuuse loya wa Nabatanzi. Kati abantu ffenna tuli built differently. Mulimu abantu they are meant for war, mulimu abalanga they are moderate, aki Nabatanzi, aki Farida Nakaziwe, aki Ruth Kalibala, nemberamu ne bafield masho b'entalo. Naye Habi, the way she was branding herself, I think she got lost in the translation of it. Nti abadde atulaga ekifaananyi ky'omuwala atayagala ntalo. Era simulanga ku mulutalo nalo. Okitegeera. Kale ate wano wokijjayo now otuteeka wakati tukusalewo ogwa luddawa oliwa n'engeri gy'alwanamu entalo ze tawemula tavuma abuulirira n'abantu tebagala babuulirira. Okitegedde ensi gye tuwangaliramu kasobolirira omuntu atekinga offense. Yes. Jinga akwatakinga nga akuvuma and before you know nga nawe uzinze yo cool because kati yamaliriza naye Tash ajeye ebyama amuyise all the names amugambe oli malaya kubona ani yalangide muno kwa bonna berangide nanti ono alagamba ina information nyingi Zahara of course era Ibrahim Mukasa yonna gyali eyo mayibala banyo Megatron noli naye alaga yali kibuloka oli naye alaga ina n'abaana wache bakola nnyo obwa malaya kati ekyo bwa malaya ebyaddala someone asobola okujja mu lutalo luno omanyi kati media ebeera perception you can create a story about Frank Ntambi nti musezi yes nojja olaba oyo namusanga Masaka ngena kuzomaza 27 gokunabiri fene tufugiraawo okitegeera kati oyizo impression ebeera nti aina info ku Ntambi ninga bya bulimba okitegeera olaba message nalabye simanyi ekajjansi simanyi ekisubi simanyi biki that is bullshit okitegeera I don't think that is all right but byebye bibeerawo mu ntalo omba mugenze mu lutalo n'omuntu kyobo ino singo okwagala isa okumujjako that moral victory okimwambule toli wabeera nga abadde ensi emutwalira waggulu so
okimujjeko ekyo omutekeko ebintu okitegeera awo muberenga mwenkanankana kuba Zahara ye public already ekimanyi I won't call her a slut no but engeri gyabadde atwalamu ku obulamu bwe she was kind of wild free dating this and this mu mawulire bakyankalanye akaabye okitegeera her private life tebaddeewo nnyo buli mwe abadde amanyi gwa datinga ne for girls abalala tebamanya. For example, I can ask you bawa Tasha binga tomumanyi. Baruga banji. Ati kati ani. Obo kitegeera. Tosobola kusalawo. Kati tosobola kungamba muno Zahara ekayika mu industry abadde abamanyi fenga bati tubamanyi. Kitegeera sobola kumukolako ki? Kiri. Andi yagambye adde mwalumbe amuleetere. Kati bye bibeera mu ntalo. Okutiisatiisa muno. Fe tubaddeko mu ntalo. Nogamba kati ngenda mukuba kadi eno neno enagwayo nsoke mukube master obala imbala mukube zino embwa bbiri kyakalayi nayo wanembwa naye ekisango nza kirina naye ati nayo joka. So the big question is mu lutalo nani asinga ofunamu ebyaddala Zahara Toto kati kansoke nkubuuze nti ani asinga ofunamu so tusokere ku Zubedda byantalo afunamu kyafiirwa ki Zubedda kyeyalifunyemu one nti ayina ekivulukula omukaaga wabeera nga asigadde mawulire tokability ebeerawo build up ebeera esigale egenda though kubamu balaba nti teyali lwetaaze naye ate mu bino ebintu bya promotion kulanga bivulu you need tokability whether it is negative or positive so muye Zubedda kyemukolera because we are setting olutalo n'alujja ku ye n'aluyingizaamu abasiraamu n'ab'obukaaya walaba reaction nti alina bya triggering ne balujjamu bana ababukira etokota ne bagenda mu zi challenges ukaya wabulaba ne batekamu eddoboozi lye n'ababiwigi ne bayogera ababiwigi bajja banyivu kati sera lutalo lwaba mawigi n'ababukaaya naye Zubedda being omusiraamu nti waba alubaze bulungi nasoka n'alujja ku Zahara versus ye n'aluyingizaamu abakyala n'abasiraamu kiba kimukolera entalo ziba za kubala okitegeera so wetunagendera ku lw'omukaaga yagenda baafunamu Zubedda naye singa aba mu lw'omukaaga bali tugenda kulaba the true color eya Zubedda agenda leeta wana aluzanye bulungi asetinze bulungi pesi ye weeri nasetinga tolaba Tasha bajja ne babuukira Tashi n'abeera alumuyambako agira amutwaliriza kati olunaku olwajjo ndowooza yankubiddeko Shamimu nga tulina okugenda downtown n'adde bandi biki nali naba interview ne baani saasobodde kati yo olaba ali eri atambula eno online buli Tashi walwana ne Zahara era Shamimu erinnya eribeerawo so libisigala litambula neshe esigala litambula kati ye aba afunamu eno embeera on the other hand Tash afiirwa atya because agenze mu lutalo sagala kosa kigambo munabagocha mu luzungu ba mu Uganda buli nti singa ekisolo ekyo kikusikane kikuteeka mu bitoomi kigenda kuddugaza kani yawe yakuba Moze yamukwatira takuba mama Moze tokuba kakati badegamba nti Tash bamaliriza bamusise omukazi abadde omuyonjo gwe tubadde tetumanyiiko gundi yonna bamaze bamusise Zahara agenda musika Zahara kalina mwe polampo Zahara has little to lose kozi tumumanyiddaawo private life yetu gimanyi na yenna bu video buzze bonabona from all angles tubulabye kadogena mugamba kyekipya okitegeera bamugamba afuka ku buliri nakitwala oba kyali kituufu kituufu ekyo kyo mwakibaki muvuma byamuvumira abasajja nti azadde mu basajja ne bavuma mbu ayina n'enkobe y'omusajja ne bamuvumira omusajja we bamuvumira ebintu bingi Zahara Toto mu ntalo zabadde nga picking up on kitegeeza yo already image ye bwetyo ye branding up bwatyo yes by circumstances kati ate gwe Tash abantu abadde bakumanyide as a corporate media personality wamulaba ku show ya Aziz kwa MCs abaliko ayambadde bulungi kyogera bulungi kirabika bulungi okitegeera nti n'abantu ekigenda ku attracting obalaba kati ojja mu luno olutalo lugenda kumaliriza bakuddugaza whether bibakwogerako bituufu abasi bituufu tumanya abantu babitekinga n'abagenda okwefumitiriza bantambi bagambe bambise kituufu okitegeera media is perception bakutayako ekinene kikkalirako kati yabagenda kuba afiirwa regardless batandise omukuba Zahara n'omukuba ebigambo mutwalo yaguba
ye yaguba okitegeera kati muno Lutalo Zahara station yakolera ne lugikolera sanyuka lugikolera kubanga tuli mu Lutalo lwa ratings ku stations sanyuka n'engeri gyabadde ezemu ku brandinga sebo pidya kubidwa tenga mbadde ndi kubbo tugende mbadde gamba esawa zino sanyuka nekyebadde ekoze okubrandinga sanyuka okushafulinga abakozi okuleta muko ku bapya yaleta kungu ne mwa shone n'omuwala yanyoli gonde Remy Repi yes olaba bawakuba bajjewo wano ne oli sister wange omulala yani babajjawo no Mirembe balwana sister wange oli omulala yani Mildred okitegera baba kasuse eyo mu shows so sanyuka ebadde likaweefube waaki okuddamu okweddabulula okwebrandinga kitegeeza template gye yalina mu kusooka teyakola kyekimu ne Spark TV kyebaddeko kati TV zezisinga ziri mu kweyubulanga musota kati mu process y'okweyubula sanyuka kwerimu yeetaaga nnyo ratings so controversies ziba zigikolera kati Zahara ne brand ye ne image ye gye bamanyira public sanyuka tefiirwa nnyo because already image ya Zahara bagimanyi. So you mean Zahara akolera nnyo sanyuka right now? Yes, nnyo. Okay. Because bakozi bona be balina at least ono musoro musaddakayo n'abatwaliriza weeks ebiri mu ntalo. Nga TV bajogerako. Yes. Okay. Kakati honors edda ku UCC. Egenda setting up president chi egenda baleka atenga UCC era tulaze lesenya abantu nga bazahara characters wezityo ku Salt TV kulika oli aliko toyogera linnya omanyo ujiragira notaika mu amanya g'abantu okitegeera naye balesi kati UCC ate kati ye buli Lutalo aluyingiramu msabye wali mukutoa yobagena kuwa kansoke mukwate katon okitegeera so mu mbeere eyo Zahara Toto agenda kuwininga Sanyuka TV mukana kaserere genda kuwininga because it has never shied away from such fights and controversies all throughout zijikolera nga station all station is engeri ye branding amuti NTV kizibu okusanga Lutalo zonna mukwano nga mwita Romeo Busiku aweleza mawulire ku NTV namuyita nalina package nalitegeseyo mu kibira tekanga parties mbibira forest parties ngamba Ntambi sijja kusobola kujja lwaki kati nyinzo okubeera eyo mupateza mu kifananyi nekikuba takifuluma ku social media okitegeera nti NTV bwetyo nti omukozi tokoma kuba wampisa ku screen ne outside tisinga ofuna any controversial moment they can fire you they have babikola bawala bangi news zirikinze chalimpa linya ledda Fabiola oli nomwalo omulala okitegeera ne bagenda nenga byali ya private lives zaabwe ne bagenda. That is NTV for you. TV ekirala ekirina okitegeera kati mu TV nga brandinze bwetu endala yo ne yagala ebere controversial ne wobogenze mu America CNN waliwo omukozi waayo muna Kenya yagenda mu 2014 yali muna Kenya nga muto asomya amawulire he was around 21 years 2119 somewhere about omupiira gwali wakati gwa Bungereza wa Germany ni Argentina final ya 2014 Germany yamali okube goal emu ku bwerere ya Mario Götze kati omusajja ali awagira Argentina awagira Germany kati mu kwagira Germany nga taagala Messi yakozesa lines na praising Hitler okitegeera Nazism abasoma ku Nazism abanazi okitegeera abanazi kanyamba manyi ate abanazi mu waluwo oyoku ya 1945 ya West Allied Axis main Allied main Axis yaba Germany yina Japan eno ne Italy Mussolini eno Hitler neno omulala then eringa balanyisa America n'aba Russia ne Bungereza UK ne China kati abanazi bebakolera omwo abantu bebatta abayuda bebatta biki ndozo wadde nga jjola banga gundi nyingi ezitula emisango mingi ekyatula nga babonereza abantu abaze egundi eyo nekye ba brandinga embeera eyo kati abantu tebagala kintu kikulira kintu kibaita banazi okitegeera fabade bagire omupiira bali omusajja ali amuta Paul de Cano yali mu timu ya West Ham yakolanga celebration bayinga gye bakola mu gundi yawe we bati oliwo yajukana yambaninga empiira gyali mu okitegeera kati robo chai buli bukyaliwo kati omulenzi agenda nabyo yabiwandika bambi katamanyi
wayita emyaka tuli mu 2023 just 2021 nga wayise emyaka giberanga musanvu yayina nga bamaze omulimu kudda ku CNN nga producer w'amawulire amaze okukyusa obulamu bwe ewaka akyusizaayo biki byonna kati waliwo controversial bungi bagenda mu CNN badiginga up ebikwata ku producer oyo w'amawulire ago bagenda okugira nga tweet ekomyewo tebivaayo bibeerako paka nebesala akajegere petitions nzifuka petitions CNN negoba omusajja omwana nagezako okwewoza kuba nali muto sentiment sayo zenina sazo nsize nina nkyuse mbirowoozo sikyakirizamu ebyo nga wa it was already too late kati ngambadde gamba CNN gye erisobola okukola ekyo mulimu ne TMZ ogimanyi TV ya America ya entertainment yega controversies zigikolera abakozi babona babera mbufuyo babera altercations ne subjects baba bayindi ninga bwe bagala okitegeera kati ne wano mu Uganda Sanyuka TV Zahara Toto ibe mukolera Zahara Toto akolera nnyo Sanyuka that's why Sanyuka bino tubadde mulaba ne characters bachaza ku TV bajja kuchaza Bajjo bajja taxi bachaze bakaye nenge bisene bisinga the subjects babeera kozibera a bit controversial kuyisamba abantu maaso kuvuma ono no ninga bagenda bakomyawo n'enchane ruli because she feeding of values zabo ze basetting nga Sanyuka TV okitegeera kati media wetu wekola mu mbeera eyo Zahara aba wininga Mayanja agenda kuwininga because sigena kumukolera ku show ye bavuddemu mwana bavudde mu show agenda kusigaza atujukize erinnya yenti yebyani byantalo amubeereko nnyo kati awe ngendo okulabira sizifa yegenda okujja kuba bagenda kati kwetwalira ddala ku extreme wabeerewo forces eziruyingiramu engeri gye bali abakyala gye bali abasiraamu biki kyojja bbaawo ebibiina ebigenda okuyingirawo naye nga tashabiye agenda gakaaba ebyaddala yayingidde mazina g'enkimu okitegeera kuba kati namulabye tandise n'okukola zirayivu za TikTok bali mu kumujjamu kyatabadde you understand ngate mbadde nanze bimulabira omukyala mukakamu nange kyantuukako ko omutalo tubaddemu ne kaye ng'abantu bagamba Ntambi omusajja afa omukakamu atandika atya okitegeera kati nze nembeera nga nduluzingiddemu olwo olutalo nga bali bafunyemu because boy character yaabwe okitegeera nze saawa zino era mbadde ngenda kukubuulirako waliwo entalo ezifuga amateeka gafuga entalo ezo one sound ya chama it's okay yes one kamera za amaanyi tetukozesa simu tofuma musajja wange tinda kwenda abiraba sajja olwagamba nti mbalumba buli kaseera anti omusajja wuli omukulu akutte kamera agirina mbadde gamba I was watching an interview yesterday ya Munange Junior Tamale ayina byegeddeko benzikiriziganya nabyo one mubenzikiriziganya nabyo eba muyingidde mu lutalo ebiseera ebisinga nga woowulya ekigambo lutalo tewabeerako wakoma wabeerako wakutandikira kyokubiri nosobola gamba muntu watya wagenda kulwana bambi Zahara muno lwaki omuvuma ebigoye no lutalo yalina kukozesa awali weak point yo wagenda kukubira oveeko byaba yagala kuweninga kyokubiri tekibeera kirungi mu lutalo kuyingizaamu bintu nga baana kati nekyabaana kiveeko kuba kino kyalinako sentiment yakyo kuyingizaamu bintu nga fe abakyala fe abasiraamu ate nga tebavumye ku basiraamu omukulu yayagadde funa gundi okitegeera kati awo abali tactic ababa tulaba kadi no jalese ya bunafu ayagala kwesigama kadi ya bunafu ali kwesigama ali tuninga mko mwa lutalo lwane kati mkuwana lutalo Zahara kyakola ntufuna weak point y'omuntu kati mu ntalo kino kankibagattireko mwe namwe abadde bagamba nga abantu mamba wa advice ku ntalo mutoleta mu family yo litomuvumira tata tomuvira nedda mu lutalo nti America esobola okukwata yakwata nuclear mu World War II nekuba ekibuga Hiroshima ne Nagasaki abantu nakati abamu babazaala nga bali kidifo balema tebalina magulu okukozesa amamundu gabwe ne kuba ne bajja ekyo okulanisa yani zisabyalo okitegeera sinzigo kati bayito olutalo nti obojjeeyo ki asolonga zo omuntu oyo gobala na ekimu weekend nga kati fe ugundi yagamba Jay-Z yagamba nti it's about moral victory. Moral victory is not for minor league coaches. Moral victory nti
kati ng'ebyo ebintu bambi togiraba oti bambi ofuna sympathy tebiriyo mu ntalo oli ajja kujjayo kyoba olaba nti tolina wakankula ntalo otherwise mugenda kugenda muki ba casualties Ntambi singa mpa ku olutalo kati nze kyensinga okukola mu media muno bukyanga nzijja to protect my family no one amanyi mama wange no one amanyi tata wange no one amanyi mkyala wange no one amanyi abaana bange okitegeera ewaka goyo kawe kajjayo kuba nkwesiga mba cool nnyo era wabana abagala okuntuukako bajja yitamu era ensi nayo nangi ono wali bedawo kintuukako ono omusajja yekayika yamanyi wange ne producer pozi ne Simon akyajjukira Simon oli gwe tugondi gwe tajja naye luli tajjukirawo babuzaabuza nenga kyekyo nti you fight so hard to protect ebintu ebiri gy'oli ddala family otherwise singa wakankula entalo osobola okugenda mu lutalo nogamba naye Zubedda ono sijja musobola wa bigambo bingi naye singa mukwatira ku bbaawe nenkuba bbaawe njabba mukubye naye baana bamukubye anti tisinga nyingira olutalo ne mozono mozono musajja awolokosa nnyo sijja musobola naye kamukwatire ku mukazi we ajja kati ze bayite entalo nti abantu babira strategic so tugambanga kadzi nazizanya bulungi tukole buli kimu netoyingiza mama wange lwaki simuyingiza mutata wange mudda teruba lutalo nti olutalo ba casualties balina okufa nti America yalumba Afghanistan na Iraq naye abantu abafa mulimu ba infants abayitirivu ennyo n'abakyala batalina buzibu olubadde Syria buli wamu abakyala bafa abaana bafa naye mwagala kuba kujjako government n'amagye galiko naye the casualties babeera bangi so abantu balina okubeera nga bakimanya ekyo okitegeera then kyesikiriziganya nakyo one anekyo ekyo gakikolera shondala kuba kyankutteko nnyo someone yagambye Ntambi tulina omumoludinga ennyo mu bintu bino ebyentalo social media nze for a fact abantu to evolve nti ze naliko mu period y'entalo ennyo naye nga za kuwandiika Facebook nga fe abamu bwe bapangisa olinga alina olutalo mpandiikira olinga alina olutalo nakubira essimu ne meeting ku Sheraton nakuwa ssente zakuwa nagamba ono munkolereko nga nange nina line-up yange y'amagye okitegeera naye nga nze komanda ne muyingira omuntu buli wawandisa ekintu ne mumuddamu ne muba nakikola Frank Gashumba 2017 eyaloza ku bukambu namblokingirawo okitegeera ku byakasuku nga bagala omugoba olutalo lwe nasinga okuwana ne nemalayo nzenna